Moses Ali general eyali minister wa finance nkakasa ebibonerezo byaliko kati Allah amusasula ku kulyaza amanya ko yali azamanya banna Uganda sawe na atambula ne mwenyi tategeera nti atambula ayawo bwe bamuwa katambala fo kyokesi muzaga yakagayi atembwase ategoza ya msaba takyategena kigenda maaso Allah mukuba balayi lwaki yaddire mali y'abanna Uganda government ya Uganda gye yasasula n'addiza abayindi. Yesu oli ku Yugi Updates TV kusinzira bango otuwuliriza era bali kwekumira ku mayingo gano go mukwano gwange ali eyampuliriza ebyo ebyabakulembeze okweremeza mu buyinza otuuka ekiseera nga tokyalina mugaso nga tokyalina wadde kyogasa ggwanga okujjako ditawaanya obutawaanyi kati okujjako kumalya bannaggwanga obudde mazima ddala ono waaki abatawummula naye ssaawa zino akulaga nti kalulu akajja aka 2026 generation akyatawaanya bannansi bamuwa akalulu bannange wabula ntegeeza nti gwe atanatweyungako kirya wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako mbagaliza weekend ennungi mweraba.